naye recent twafiiddwako muganda waffe Isma simanyi relationship yo yabadde nayo bali abadde mukwano gwange kubanga abadde ng'akola nnyo live ze ku makya nga abeerako n'antumirako oluusi ng'ayagala mugende mubuuzeeko ku street. Isma abadde mukwano gwange era mukama mumuze naye nti comedy simpaka okusanyusa abantu si competition. Tewaliwo yasayininga nti nno okusayininze emyaka 10 olina okuba ng'ozannya gundi ne gundi ne gundi. Ekintu kya Katonda tebakizanyirako. Ekitone ekkolo ya Katonda. Katonda bw'abanga yakuteeka wantu tokiforcinga nti bannange Katonda leero kanforcingeko nzannyeko ne gundi. Katonda buli kimu kyonna yakikola ojjako era ku makya ng'ate kati nze nali nga nzannya president. Naye kane Museveni bw'aligenda oba agenda kuzannya ki kati ate Katonda nampa amagezi amala. Tewali yanforcinga nti zannye naye Katonda nampa amagezi amala. Kati ate bwe najja lega kati oba Mpamire bw'alifa agenda zannye kyokka nga ne Mpamire tebamumanyi. Bw'ojja kuba buli alowooza nti nno ye tasobola teyeetaaga training. Lwakuba nti abantu bo balowooza training yakugenda ku lubaawo n'owandiika what is comedy. Okitegeera naye it's beyond that. Bw'olabanga babloga kati basobola okulonda abakulembeze kitegeeza mwarealizinga nti mwetaaga okwegatta awamu. Era bwe mubanga nammwe bino bye bagamba nti oba mwegattamu kufuna ssente mwegatte wamu mufune ssente mu gavumenti. Gavumenti ejja kusobola okuba kuba kati nammwe mufuuse a medium of communication. Ndowooza nze Shadik Smith olunaku olwaleero ndi ne one of the abasomesa betulina mu ggwanga lya Uganda professionally then wetudda ate ku side ze limanyi nga content creator content provider mu mbeera zonna kisinzirawo omusanze naye leero ngeri gye musanzeemu musanze ndowooza mu kitiibwa kya musomesa because tuli ku campaign ey'okuba nga tusomesa abantu Oluswayiri n'okulaba muno baluyiga. Surprisingly badde simanyi muno oli musomesa wa Luswayiri. Sisomesa Luswayiri naye ng'ate olumanyi n'Oluswayiri simanyi mu bigambo bitono. Kale mbone nsaba obuuzeeko kwakola ku Celeb Jazz oba eyanje no beyanje abatula ffenna mugamba mutya amanya nze Mpamire. Mpamire wadde otubuuzeeko nnyo tutandikireko guno omwaka. How have you been? Mbadde bulungi. Omwaka gwotambudde sofa mbadde bulungi. Okay. Yes. That's nice. Tugende direct ndowooza ku content business. Content business ereeta side yo nga gwe agiruddemu I think ndowooza coming close to 5 years plus even 10 years plus kiri kitya? Business etambula bulungi eya content kisinzira buli omu waali. Business yange ebeera nnyo ku street era it has been a success. Etambudde bulungi nnyo era ekyatambula bulungi. Linalinga ngikola just for YouTube. Kati yagaziira ddala zafuukamu projects nakakola omwaka guno koledde companies nyingi nnyo nga zaagala services zange z'oku street because bakizuula nti nno yemu ku area ya communication esobola omuntu wasobola okufuna obubaka okuva ku muntu wa wansi. So kibadde kirungi nnyo era ndowooza wiiki ewedde mbadde kolera company bbiri naye nga zonna bintu bya ku street. As in this affected gundi yo audience yo online muno wali tokyagiwa content nga walinga ogiwa because of these other projects? Tekyaffectinze although oluusi mbandwawo nga tekyebeereka naye nga bw'obimanyi byonna tutunulira okusanyusa ate n'okubeera nga naffe ate tufunamu ku ssente. So bw'olanga ssente oluusi zizze ofuna engeri gy'okikwasaganya mu kubeera ne wali era nakyo tusanyusa naye nga ate naffe bwe tufunamu. So but still we have enough content era tujja kuba tuteekayo. Twogereko ku first of all okuzeeko ku lunaku lwaleero marathon eno eri about what era lwaki oli part of it era abaagala okuba part of it bagenda kukola bata briefly. Marathon eno ekunga bannayuganda okuyiga olulimi Oluswayiri era nze wano ndiwo ng'omusomesa sisomesa Luswayiri naye bannange bwe twadde tutiminga bakirabye nga nina eddoboozi lye nsobola okutuusa mu area ekyali virgin mu kuyiga Oluswayiri ng'ey'amasomero. Kituufu nti kuba kati telukyaliko kwegayirira batandise okulusomesa n'olwekyo nze ndiwo nga eddoboozi erisobola okutuuka okugyamu abaana amaanyi okuba encouraginga kubanga abaana bayigira ku bazadde baabwe ne babagamba nti nno Oluswayiri lulimi lwababbi lwabaki naye
abaana bw'obabuulira n'obagamba nti oswala olulimi lw'ababbi kijja kubayambako so nze ndiwo ng'eddoboozi eryo mu ssomero. Naye oluswayiri olubadde passively lutya according bw'abeera mu masomero? Era nange era nja kugamba nti nange oluswayiri nali nga ndutya nga olw'okuba bye baatugambanga naye nga bwe tunadda mu ntalo z'obote nti baatugambanga bwe tuti so bye bigambo bye twawuliranga naye ogenda okulaba nga luswayiri lulungi nnyo lulimi lulungi okuyigiriza abantu era nga nsinga nali nalumanya ate waliwo we nandibadde nsukkulumako nandibadde nsobola n'ogenda e Kenya n'enkola tica Mpamire on the street oba Tanzania oba awa nemba nga nsobola okubuuza mu luswayiri mukka ate mbanga nze kasita ndabanga ekintu kinnyongerako situnuulira kya muntu mulala yenna nze nga nze era lessons ku ssomero nziteekinga ez'oluswayiri because nina ekyange buli omu alina ambition ze mu bulamu sirikolera nze ku ambition z'abantu balala bwe ndaba nga something is good I like mobilizing. I'm a teacher. I like reaching out to the younger generation. So bwe ndaba nga kino si kyakuggyako government it's okay, I can join it. Okay. Awo nga tuvuddewo kino kigenda kusinga benefit nga baanifa abakulu abato oba generation eriddako? Nze nyinza okugamba kiyinza benefitinga generation eddako okuva nsonga kubanze concentration yange eri mu baana b'amasomero so kiyinza okuyambako emiti egy'eddako kuba kati abantu abakulu adult education centers eziyigiriza oluswayiri omuntu alaba nga okugula obuguli akatabo kayinza omukolaki kayinza mutawanyo ddawo osome nti ate boyi bamweta gondi naye generation eno eddako teterwawo efuluma mangu nnyo ogimanya abaana bakula mangu bakula we batyo kijja kubayamba waliwo oli eyagaye nti no byebizibu bya Uganda byonna mu bizibu bya Uganda bakimusazeewo kino era nga nkibuuza lwaki musazeewo kino mu bizibu byonna enguudo ebinnya goli muvuzi ebinnya obimanyi kakati nze engeri nti no siri minisita wa byanguudo sigenda kutereeza nguudo era ne mu Uganda ndowooza tekikkirizibwa okukola chorus ku luguudo oba oluyitawo mu kyalo kyammwe manyi nti ofuna permission nze wendabye nga nsobola eddoboozi lyange werigattira nange wemba ngattira eddoboozi lyange liba terijja gatta mu binnya sijja kwekwata nti ate ngende eddoboozi lyange neekalakase bya Uganda nokwekalakasa nti bakuba abantu amasasi bakirika neekalakase ku Luswayiri sijja kuyingirira bizinesi gye siriimu ng'olinga ng'atidde ate munne bwe tunaakwata bwe tugonjoola ebizibu byonna ebiri mu Uganda ebizibu ebimu bw'oyagala obigonjoola oyinza omaliriza nga gwefuusa ekizibu. Awe nyine we've seen you evolve mu ngeri ya talent comedy wo ng'ojja okola characters ez'enjawulo n'otegesibaako nnyo ng'abantu bamu and then n'ogenda mu ndala ekintu kino okikola otya era kikubenefitinze kitya era n'abo abaliyo nga beesibye ku kintu kimu? Sookera ddala I'm a trained entertainer na training ebintu bino biri bibiri waliwo okusoma waliwo talent okuba n'ekitone ate ne wabaawo n'okukigattako kati nze nagatta kye bayita talent nengiskillinga abantu abamu bagamba nti nno bw'oba ng'olina talent teweetaaga genda ku ssomero. Messi yazaalibwa ne talent naye ate lwaki yagenda mu La Masia Academy ya Barcelona yazaalibwa ne talent naye ate yagenda mu La Masia. Kale Ronaldo teyagenda mu academy naye lwaki agenda mu training yandisigadde nga waka lwaki Ronaldo tasamba mpira lwaki alina coach so bw'olaba nga olina ekintu nga coach alina kyasobola okugattako genda okikozese chance bwejja gikozese kati chance bwe yajja ne banjigiza ne mbagamba abazungu njagala munyambeko mbadde nga nzanya president naye njagala munnakyaringeko munskillingeko sobola okuzanya ekintu kyendi comfortable with because nina kye missinga in terms of research ne bangamba nti okay abazungu ne bangamba nti kati since you a teacher tandika okukola bwoti mwenna gya teacher Mpamire kati ate Katonda okusaba nga Katonda n'akuwa amagezi then Katonda yasibwa kuwa amagezi asobola okubikulira ate ekyokulala team abantu bobeera nabo oluusi bakuyamba ogenda maaso nze ndi I'm part of Fun Factory where tukozesa kuyiiya buli kaseera tuba tuyiiya bwe tutyo sekyo kinyambye ogenda okulaba nze mmala n'emyezi 3 ate nga sizanye president ate nga teacher akola teacher bw'otamusanga ku stage omusanga ku street otegeera so at the end kireetera abanze nzanye president okumala emyaka 17 ngenda mu myaka 18 naye what if just last week
week n'akantu ke nakozeeyo awo aka birthday nga aleetedde gundi ye naye olaba follow-up ng'olaba abantu lwa nsonga nti tokisibwa ku bantu buli kaseera ate okubeera nga weemalire si ku stage kokka era oli akugamba nti nno ye bannange comedy biki yinza obutaba ku stage ate nempumula mu stage ate nenzira ku street nenva ku street ate nenzanya kasita ogaziwa kati katonda wonna wabadde akugize nze bonsanga ku street n'ogamba oyalayika ku stage takyali fami nze wonna wendaba nga abantu nsobola obbaweererezaawo mu kaseera ako wengenda kati ate nja kuva ku street ate olabe nga ate ndi ku stage. So awo amagezi kibana abesiba ku kintu kimu nandigambye nti ekintu kyokwesiba ku kintu kimu tekikyakola mu Uganda yensonga lwaki nti kati olaba tubadde nga tulina comedy venues nyingi naye bannanyinezo nabo batunda nabo bantu eyo bizinensi zaabwe zitya nti naye anoonya ssente kati walaba nga ssente abantu ennaku zino tebalina ssente bulungi asobola nti nze abadde akola buli week kati kankolenga buli end of month kati kyafekitinga omuntu kyafekitinga omwana abadde yalowooza nti yagera kusurvivingira kuki ku stage tasobola kuzanya tasobola kukola ki tobola nti nze siri mu busomesa nti nno nnoonya ssente nze bino ebintu byenkola byonna bya buweereza just era obola nti oli agaana agamba nti naye kakati gwe okyanoonya ki mu kiraasi lwaki tosigala eno ekintu kyonna kye nasomerera nkiwa respect degree yange tegendera awo fa just because of that ate nekirala nze ebintu byange byonna byenkola mbikola with passion so I want to passionately continue as a teacher and a comedian. So mbawa amagezi oba ofunye chance yonna ate tewabanga kulimba tewabanga yakulimba nti nno teweetaga training abantu bonna boolaye ba comedian bonna aboogera oluzungu wano ng'ogyeko bano almost bonna no one knew Patrick Sullivan. If it had not been stand up Uganda wetwali ku National Theatre tewandira singa towuliranga ku Patrick Sullivan oba twali ku Labonita stand up Uganda bakola workshop yali workshop baya mwezi mulamba wandibadde towulira Daniel Mama wandibadde towulira Muhanji wandibadde towulira Sullivan kitegeeza nti no skilling ne talent bwobigatta wamu osobola ofuuka owakabi segeza abadde balowooza mu just about talent bakikomye kati era gojja kuba buli alowooza nti no yetasobola teyeetaaga training lwakuba nti abantu bo balowooza training yakugenda ku lubaawo n'owandika what is comedy okitegeera naye it's beyond that coaching waliwo abantu mu Uganda abasobola okucoachinga we have people like mu Fun Factory mulimu abantu bangi nezizinga yennyini era ogenda okulaba ng'omuntu yagattamu skills n'agattamu ne talent ebintu byabwe byawukana tosobola sanga muntu oyo ng'awemula lwansonga bwe baba kucoachinga coach akugamba nti nno ekigambo ky'obuwemu tosobola kiwandiika because since I studied comedy writing and performing tosobola kuwandiika kigambo kya buwemu n'oga nti bwe naatuuka ku line eno nja kubawa ekigambo era ogenda okulaba abawemula beebo muziyita punchline anti so ngamba abaana bwe bafunyeyo chance yonna go for training kijja kuyamba advantage esembayo with the training omanyi okuyiiya kube kwambukako ne kukka olwokubanga abantu ensi ekuze tulina ebintu bingi yandibadde ng'abeera ku makya nti nno neggaliddewo ndi mu kusoma ndi mu kuyiiya ate ogenda okusanga nga ngenze kusomesa ate ogenda okusanga nina firimingi ate ninaki naye advantage eriwo bw'oba watendekebwako ofuna obudde n'oddayo mu notisi z'omusomesa weebuuzaako omusomesa wano yaŋŋamba nti bw'ofunangayo kagundi kubanga gundi yaffe tebeera straight wabeerawo bweyeera ne bwaba ani asinga okusesa mu nsi yonna waliwo wabeera high ate nakkamu ate n'ayambuka ate nakkamu abasinga batya okukka kati tebalina kutya naye ddayo mu notisi kebeerayo ate oleete ekipya kale nga njagala okutta tugereko ku content provision n'ebizibu bibadde ejja bisangibwa naddala ba blogger I would take you as a vlogger because okozesa nnyo video okupreaching eri abantu naye recent twafiiddwako muganda waffe Isma simanyi relationship yo yabadde naye bali abadde mukwano gwange kubanga
abadde ng'akola nnyo live ze ku makya nga abeerako n'antumirako oluusi ng'ayagala mugende mubuuzeeko ku street. Isma abadde mukwano gwange era mukama mumuze naye. Amina, kati tubeeko ku future of blogging nga gwe bw'ogira because omulimu guno ogubaddemuko. What is your take ku blogger naddala ba blogger? Nti future egenda kutereera lwa nsonga mutandise okubeera professional. Bw'olaba nga ba blogger kati basobola okulonda abakulembeze kitegeeza mwarealizinga nti mwetaaga okwegatta awamu. Era bwe mubanga nammwe bino bye bagamba nti oba mwegattamu kufuna ssente mwegatte wamu mufune ssente mu gavumenti. Gavumenti ejja kusobola okuba kuba kati nammwe mufuuse medium of communication. Tikakati tekyetaaga luli twalingayo tunaye kati omwana asobola okufuna kamera ye n'afuna essimu ye n'asobola okukola ki. Abantu tebalowooza nti ebintu bye muliko just byaki naye mulina ejjinja ddene kati ate mugattako ku spreading information. Era mugende maaso n'ekintu ky'okubeera nga mulina abakulembeze ababakulembera kati temukyali mpalana nti gundi ne gundi temukyali temuteekamu byabufuzi nti wano ba blogger b'NUP bano ba NRM bano baki just mukole ekintu kyammwe musake gavumenti ejja kuba ssente abalowooza nti nno era ssente simanyi biki gavumenti esobola okubawa ssente ate ne mweyongerako ne mufuuka ekintu ekirala. Oli abuuza nti wazanya nnyo President Museveni yana recent okozeyo ka video bano abalala ba contestant abacontestinga ku bukulembeze bo onobakolerayo kodi gundi zaabwe oba bo tebakola ekintu kimu nti comedy simpaka okusanyusa abantu si competition. Tewaliwo yasayininga nti nno okusayininze emyaka 10 olina okuba ng'ozannya gundi ne gundi ne gundi. Ekintu kya Katonda tebakizanyirako ekitone ekkolo ya Katonda bwabanga yakuteeka wantu tokiforcinga nti bannange Katonda leero kanfoosingeko nzannyeko ne gundi. Katonda buli kimu kyonna yakikola ojjakeera ku makya ng'ate kati nze nali nga nzannya president naye kandi Museveni bw'aligenda oba agenda kuzannya ki kati ate Katonda nampa amagezi amala tewali yanfoosinga nti zannye naye Katonda nampa amagezi amala kati ate bwe najja lega kati oba Mpamire bw'alifa agenda zannye kyokka nga ne Mpamire tebamumanyi nekaka kati omuntu takuforcinga nga kola ekintu kyonna ne bwe ngamba nti kati essaawa zino wiiki eri eddako ngenda kuweza emyaka 4 naye ne bwe nsalawo ne ngamba nti comedy mumaze tewali agenda oli ne bwakola ate Katonda ekintu kyo nga ye yakikuwa tewabanga akuforcinga kola kintu nti bannange kangezeeko kuyingira ekintu ekirala okufiitinga gwe mulimu gwe guba gugize oba okomyawo Katonda waaba akuwadde toforcinga nga bulamu Katonda waakuyita teweezuukiza awo gwe woba okoze lyekatala lyoba wateeka kuki ku ggwanga okitegeera era nze bwe lukya ne ŋŋamba nti nno comedy mujjuse oli ne bwayogera atya nze koolo yange eba ekomyawo bw'oyagala okukiforcinga kyo bagiyita majangwa Alex Mukolo agiyita majangwa syndrome oba ogenda tandika okukola ebintu bye watandikirako yali atandise okubeera comedian ng'asesa ate oba otandise byakuyiiyamu kuyimba kola ki twewale majangwa syndrome. Katonda kyakuwadde kibeera nga frigo bweneegira negamba nti naye kati wantuyiiza tutya katutandika okuzannya comedy kola ekintu kyo ensi tewali agenda kuwandiika nti lwaki tewakola kino kituufu kyobaokozeeko oba wali oli fane emyaka 10 nga tokyali ate tewetta nti ani agenda gwe wakolako ekikyo kasita waleka omukulu nti waliko fane abantu ekibitwonoonye kwekompeyalinga okitegeera kwekompeyalinga n'abantu balala okitegeera tewekompeyalinga nabo gwe kola kikyo bwe kimala nti kati kiwedde naye bw'oneekakakaka oyinza omaliriza ogenda okulaba nga kati nga frigo erinnya lyawo liveewo eribadde eddungi ate nti afrigo yatandise comedy olw'okwagala okusigala mu bantu obetandika oyimba boboga music anti byebyo ogenda okulaba musajja akubanga hit kali ate otandise ennyimba simanyi byani tetujja byogerako kale ebigambo ebisembayo eri bafans bonna ddala abaana bagala ojoininga omulimu guno mwebale nnyo bannange kati abaana abali eyo mwongere okutwagala mu comedy abasobola okujoininga mujje abasobola otwebuuzaako mujje twebuuzeeko tubabuulire ebizibu bye tusangamu ne bwe tusobola okubivuunuka mwebale nnyo kale bwatawadde tukyampamire nze Shadik Smith koze ne Vanessa ku kamera tujja kuba tukwatagana ate olunaku olunaba luddako atakumira mpeera abakumire musibe bulungi mweraba.